This is Kasuku Wazabanga Semanengene, and I'm here on Love Life with Bina Baby. Bina Baby Yonkola na Eko Dembe Fem. And of course the beautiful Doreen. I also work with her at KFM. I'm the only guy who works on Luganda radio, English radio. Yeah, in this country. Most of them work this side. Yeah, but I'm going to be on Love Life this week, and I'm going to be taking you through, some very serious things. We've had a very serious discussion. Tell point to point. So keep it locked on Love Life, Tova. You guys do triple live. You go on TikTok, you do. Me, I don't. Maybe TikTok. I want to do TikTok live. Want it to confuse you? Hold it. Yeah, I know. Little accents. Ngate wait a day for a microphone. Kaka no one. Again, he will project. Anti ndabi yango wali it's a bit like when kambali da bench. Kainzo kwere genyo. Oh. Mbona niko kwambala obuntu okwoza obugoni babachala. Obuchi. Obwomunda. Obupali. Otwakirawo nga bagamba tosobola koza. I don't. Sisobola. Up to now. Kati love language yeriwa. What do you mean by love language? Love language like katugamba katinganze love language sente, abala love language touch, abala love language ezo kubanga mmere, abala love language ezo bakoza bupale bwa mukazi. I think those things are for poor people. What do you mean? Like those things of love language, they should be. I think they should be for teenagers. Nenda now, I love you about teenagers. Let's see about teenagers. Ne kati Doreen, you are like 30 what? Okay, let me say you're like 32. So at 32 years, what sex haven't you had, really? Butterflies, never jifuna. Well, then look for a man that can give you butterfly. You say, but let us not waste people's time. How does a butterfly end? Wheelbarrow. What are your wheelbarrow? What are your George of the Jungle? What are your roast chicken? What are your Buddha palm style? So now what do you neka wundo style? Weunzi sort. Obanga kawundo mwana atena dawa goro. No, but it's all about by the way, Bina Baby, people are doing worse things. Abantu bakola ebintu nga begatta gwera kwa mwe mubiteeka mu ensonyi. That is why temunyumirwa. Okitegeera omwana bw'akugamba nti kati wano ngodda wano. Hey, people tewalaba oliga yaga nti ye yali ngama ino okunoona yeri wansi. Just directly opposite the main animal. Oh, yeah, it is ew. Yeah, it is ew. You only realize it's ew. Ngamaze. Yeah, and those are some of the reasons. There's more konsonga rachi otuuka n'ogamba omusajja naye ekikazi okyagala koki. Namwe temukimanyi. Kishikazi temukitegeera. Ne mujja kitegeera. Kuba kiba n'ebintu byekikola ebyenjawulo. So, ebyo bya love language, I think for me, someone's love language should be money. Okay. No, for the women, at some stage, nadala abachala abali between 25 and like 40 years, money should be primary in whatever you do. And I'm saying it as a man, because I think after 40 years, you're done. There's not so much you can still change. So even when you try to gym a lot and walo physical features zitakola kati awo wotukira nobeera contented oba omusajja akomawo oba kama obeera ogamba kati the rest of my life let me be contented with myself. Okay. Yeah. And by the way abachala abali eyo nina ekintu kye nade njogerako waliwo omukyala njagala mumukyazeeko bamuyita Senga Mai, Queen Mother. She had yalina husband we kati Senga Maya ino muwala yali amuyita senga muwala wa muganda we. Bawe n'amukwana n'amuwasa. Okitegeera. So the stories were long. The guy had taken her through so many things. She's, I think, ideally one of the people you should host here. Ne babanyonnyola ku bizibu ebiri mu bufumbo. Namukozeko interview eggulo yaddangamba, when I hosted her, she poured out. Yatandika organization ya Save Soul. Taso Omwoyo. Now women call her. Kati waliwo yamukubira n'amugamba omusajja yatta omwana ng'andaba ng'anoonya ssente bya Illuminati. Awo mukazi n'agaana okwogera, omulala n'agamba baawe yeebaka ne maama we. Like
me sleeping with my mother. Your mother. So the husband slept with the mother. You understand? So you need to host all her. in the name of money. Yeah, but there's something she said, and it's something I want to give all women about this, this channel. Love life, yes. I think, and it also applies to men, but even in our normal lives, I've been in certain situations in life, and from her advice, I was like, if I had done the same, I think, maybe. Yeah, and everybody needs to get to that point, especially abaana abato, because ebintu ebimu bikumenya ate ne bikuddira mu bukulu. Kati okwewala pressure okukuba bingi otuka mu mutima ne weekuba mu mutima n'okkiriza nti kino kibaddewo n'okireka, oli akikukoze n'omulaba ng'omulambo. Okitegeera? Because most times things that bother us or people that disturb our minds are people gotasula naye. Osobola kati olaba Bina Baby osobola okujja n'onyiigira Kasuku nga Kasuku anti wuliriza nga Kasuku akola, for example, okay, now let me give you an example of Doreen. Doreen asobola okunyiigira Kasuku. Kasuku does the morning show. Yeah. You do the night show. You will never meet. Yeah. Okitegeera? Then Doreen abeera muyenga, Kasuku abeera bukoto. Temuyina bwe mwesangira. Okitegeera? Kati obudde bw'omala nga onyiigira kumacha. Okitegeera? Alenga gwosibyoliko. Anga nze ndyeyo nyize. So abantu bemanyize nnyo okwesonyiwa abantu. It's a piece of advice I picked from her because at the time pressure zamukubanga nakubira ndi mu ddwaliro, pressure emukubye ne mama we yafa pressure ya musajja oyo ebintu ebyabaawo because it was so, omanyi mu family yatunyumiriza yebaka nani mutabani we bagenda ku ssomero ne nafuna viagra ne bamugamba mbu nejjamu yamba to be strong ye nga tamanyi n'agikozesa byatuuka eka najja nga asituse bw'ati paka mu sitting room ng'awulira obulumi eti yamanya nti egenda muyimisa kukakkana ne banoonya amalaya n'agamba omuntu anywedde viagra neetaaga emitwalo nga 5 ng'ali taziina nga yalina 3 ne bagaana omuzaalirako n'alyoka addeeka mbu n'akomawo eka n'agamba baganda be bayambe ku muganda waabwe omulenzi baganda be ne bagaana mama we ne yeeteekawo omulenzi nayegatta bwe yeemala eggoga oli ne yetta mama ne yetta aye nga biri no real life Ugandans tuli kuki so things are happening so yeah that's what's up akukonyagadde kasoosa kuba man I've been through some of these situations not bine by'abaana abayagala naye ojja n'onyiigira omuntu kati waliwo abantu abamu nga tali worth your time you're wasting omuntu nga I've seen those things naddala abalina social media wars omuntu ajja n'atandika oyomba kati n'ogamba omuntu nsobola okumala emyezi 8 nga simulabye kati ngenda kuddawa exchange words with the person nga talidde ennyama nze ndidde ennyama okitegeera kye ŋŋamba nga nina ekyana kibebi kindiko wano kimpeeweeta kati n'ogamba why am I wasting my time with this person so yeah people should pick a leaf otherwise today wali wabadde oŋŋamba love language love language ogambye abakyala abali ku myaka to know 25 to 40 years love language should be money. In between now when you get bosangayo gwogwa naye mulavu or someone that has nice sex you engage but the money should be primary. Era Doreen, I don't want you to date someone for love. I date for money. The man should be part of the package. Okay, date for what? Money is a for money. Yeah, date for money. Date for money. Yeah, date for money, date for good sex. There are girls who you meet and they're like, you know what, Robert, there are 2 things I want that will lead us to the love Jogamba Joina. You either have the money or the good sex. So if the sex is not good, I'm not doing anything with you. No. So that for money will go out. Then what happens? You move on to the next stage. Which is what? To the next rich person. Or to the yes. Chiri important. Omanyi wachi kugamba bwentyo. Bina has been one of the people who have loved.
her story is about love. They have yeah, Oshegeera. She has loved. Nesanga Bina abasajja abagaga abaali bamwagala singa yabajjamu nga bamuwa ssente ze. Omanyi Kalina Bina ze yandibadde nazo wano. Gambe emmotoka. Oba emmotoka. I know. Emmotoka talinaako gundi kaadi nazo nga tezirina. Tekati ennaku zino wakyaliyo omwana akwata emmotoka etaliko kaadi. Bagikuddiza nno. Be with it. Be with it. Ayagala ngeri mu mannya ge. Yes. Be with it. N'ekyapa abasajja bagaba ebyapa. Nga tekiri mu mannya go. Pozi bano abanaku. Nti omusajja akuwadde ennyumba ewa kati ngene ebuwaate wadde wala. Ate obadde obeera nansana kwana kwataano. Nagamba ekyapa nja kufuna benkimusikamu. Naye kati buno obwana bukulidde muyengo oyinza omunnyonnyola ebyo. I'll be at my mom's place. Whenever you're ready with the land title, let me know. Gamba bawerekera wa infotrust yakugamba nti bawerekera omuwala awerekera n'atuukayo eri baba bakyusa ekyapa nga bakola transfers. Nagamba kati baby atenze yawerekedde okakananga naye nga bamutaddeko tewali kintu kisinga ku intimidating nga time eyo obeera awo omwana n'agamba kati emmotoka okoze otya nga toogaane bibuzaabuza. Kasuku bakugambye Brenda agambye since you've said we date for money awoli kumulamwa. Yeah. Then someone has said these days I love Kasuku but why or no Eve? No, I'm likable. I think I'm handsome. After my marriage, Kasuku, I realized that relationship or love before marriage is wasted of time, money, and stress for nothing. Yeah. No, okay. The thing is this: even when as you date, you know, the thing is, with the technology that has come, and it's a sad reality, the technological advancement here, communication, social media, what and what. Yes. So it is very easy. Those days, charity zibudori ni abere muyenga, okumanya Kasuku abere chanja. Era yabera nga movie star. Kati nga wewesi bamubanaku. Era mukazi wajja kusigala nawe kwa bali abalala bachi banaku. Ne kati abasajja balina challenge nti omukyala abeera mu buliri naawe ng'ali ku snap ate alaba abaana bapopinga zi Hennessy kyokka muli mu buliri. Hennessy it's like it's not a whiskey, it's I don't know how to call it. It's not a brandy, not a sherry, not a whiskey. Kati omwana ne bajja bamuwa champagne maweti nga gundi be yagiyimba fake famake bakuwe maweti. Now, she definitely is going to admire those things. She'll want to see those bottles popping. Then she's going to be persuaded by what she's seeing. Kati gwe omusajja wano ali wano olina okubaamu ne ssente. Nze sitaddewo limiti mbu ssente zirina okubanga nnyingi. Okitegeera? Ekitegeeza okkiriza nti omwafu tafumita alinda takkirizibwa yadde ne hago ate tafe abalina ssente tulina kye tulina round ejo 5 record minutes mamulinkoko anti kati abantu abo bowulira bonna abaga nti eddakiika 5 nga nti ni baavu. They're poor people. They're poor people. But you know why? Because there's a satisfaction that is supposed to come with these things. There is something people don't know. That I'm offering you 5 minutes. I'm compensating those 5 minutes with what? With lunch at the Serena Chigo. Anyone see? Yes, it's a Friday evening. Yes, we go for a boat ride to Banana Island. Now, honestly, on the boat we are going to do a quickie. You get it? That's sex on the boat. It's an experience. Then we are driving to Chove. We are banging a quickie of, let me say, 2 minutes in the van. So ideally, you need to explain to me. No, but that is, you know, random. Kati muliriza. Kati abaavu balina bino ebintu by'ekisiru bye batandika. Mwenzo omukazi nga sinnamukakasa. Simutanga akatuyo tekana otuya nachi chiri chenda ojitekeera you're going to come chifukera stick yo mare chiddewo obage naji steaming eddewo. Now you see it's the problem we have been a baby. So nobody should pride themselves in Chisma. I got 30 minutes. Do you know how much money a forex trader makes in 30 minutes? 30 minutes?
You get it? I get it. Era tumaliriza wale tuyaga nti era abakyala bamwe ne tubatwala otwala damage. I'll find a beauty queen. Yeah. That will replace her. Yes, and then nice. era naawe omwavu bw'onoogera n'ofaafagana naye ajja kuddukako olw'obwavu era ddeeno. So money is the universal currency. So gwe kyolina okolakola nnyo. Be with money. And then give quickies. And see how you compensate. You can do quickies. No, you can do quickies. You know what I'm saying is you can do quickies here and there, today, here, you know. You can also do the minutes you can. My friend, 5 minutes ozimanyi. Nga za romance oba nga action. The real action. Abantu abamu balwadde. Some women are sick. I understand. Women are sick. I understand, Kali. You have money and everything, but still, for a plane jetaka. Ani gwogena kunga kakoko. No, but I think you people romance before you move there. But then I need to romance. And 5 minutes to buy that romance. No. 5 minutes to money romance. Yeah, it's just penetration. Romance, yeah, that you can make. You can romance for like 2 or 3 minutes. I mean, you want romance? 30 minutes. 2 or 3 minutes. Now let me. Of course, most women who want. Let me tell you, Mina baby. Let me tell you, most women who want 1 hour of romance. Oh my God. No, yes. Do you think a man can sustain an erection for 1 hour? They can. I think whatever mtu wachaida na aguma mpaka kumacha. Ngoro mumye. No, but for me, you can't sleep in my house. Yeah. It's a system I had from way back ngachali muvubuka. So muwalo kuja nganze sagala, but if I want, I touch you and you say no, you get out. You get out. No. Even at midnight ngo fulumya. Midnight no bude oba buchatambula border jeziri. At 3 or 4, you get out. Be mana kujja mubana nga wanywedde beer wange. Mukunyiga mu lubuto n'omusesema. Omusesema. You get out. Yes. Muleke kumanyira basajja b'emutyo. You go. Because no, mudo ngefachi. This guy took you. Soboka. No, you get there and then no matter where. No, you go back to your home. Go back to your home. O'clock. Yes. Why do you want to sleep in someone's home who when your mundo has gone? Nzi kusanye enkoko ongulidde enkoko ebyennyanja nzi kusekiya. Mbikunyiga no bisesema. Bomalo bisesema nega get out of here. Na ye mukamba. Ade ofuluma get out of here ensawo yo nesigala. No gera katolina transport. Kale katuka kotitire obeereyo anakulonde kubo omujje mukali yafunemu. Wabewo omusajja aganti eyatadde ono yankoledde. Katonda ali nsasula mu. Siba kikola bina baby. But also those people who want foreplay for 1 hour. I think babera teba they didn't pull. Baba kala I pulled. Sorry. Because studies show this what's up. Studies show that for those women who pulled, what you know that thing they pulled, but it's okuleeta obwagazi amangu. So you can't find a woman who pulled. I don't know so komuza mwebyo. The moment you tickle. She's like, oh my God. That most ladies don't want penetration. Aba singa. And they're using toys. That's the problem. Neda penetration, yes. Naye nga te compared. Bobabuza bibi. Penetration. Romance gwe balonda. Because mama ino. Muna tubabuze naye nga te. Amagurene mabega. Then they. Yes. They don't want penetration. And that our romance already because of romance when yes, bina baby moche mutamanyi. You see when you're into someone. First we raise 21 dogs. When you're into someone, those feelings happen naturally. Kati about 21 minutes, you're not into someone. Bina baby, have you ever been on fire? Yes, I have. You call like your boyfriend, you tell your boyfriend like, man, I'm feeling it. Yes. Then the guy arrives and he's also feeling it. Can he do that romance of 1 hour? Because that's what Bina wants. Some of us can even come. Ngatuli romance. Even a Rachel is a Marian. Because
Bina, there's a way you've been honey these past years. It's been evidenced all the time, but it is what it is. It is what it is, Yeah. indeed. No, but it's the truth. You Okay, can, you can. an hour is a lot of time. Romance should go for like 5 minutes. I think we know. Yeah, but over time, Maybe n'emyaka. Labayo, but no, the older you get with one partner, the lesser the romance. So manyi lwaki because yabera manyi wakwata. Okitegeera, so abera manyi nti obanya mukwata ku kutu oba biki, and you know she'll get switched on like What that. are people saying? How long should it last? They are laughing. Kasuku will never disappoint. Kasuku is right. Mbupene wati. Nze sina kyenjogera nga nnimba ate abantu kye basinga okunjagalako nti abantu mbabuulira mazima. I'm real, that's why nakola psychology. Date Kasuku at your own risk. Ani yayogedde? Mariam Asia. Date Kasuku at your own risk. Naseka no seka. Baby kuku waffe leero I must be like. Never knew that teacher baby ngena nkivamu. I'm getting 6 packs. They're coming. They can. Yes, so far to have formed up. Ate wakana bwebuzibu bwina to have formed. Kati nakuba kana akasigaddeyo wane ebbiri zijjede nesemba yeno wansi. Musanga. Wali ekifuba oli Ndi wano bbiri. 6 packs. Ndi wano bbiri. Yafunyeko bbiri. Kyogera bw'okwatako toera kyowulira The bbiri. first to come. Zizaawo nyigaawo. Nyigako awulire. Oziwulidde? Wenda kyowulira? Okiwulidde? ne bulya binyama. You are a fool. You're a fool. An idiot. Lekera Genda mundeke. Amaze bulidde ennyama. Sifa zafuuka ddi ebinyama. I think you see you're being negative. You're body shaming. Kukulanga mambuno. These days bofuna sendo ngenda kunonya abanene. Ate kuku nali kumanyidde mu butondo. Ifasi bana kwagga kuku yampananga. Kati abanene watuuse. Sina kyenjagaza bakazi banene. Naye when I get nina sente zenjagala mpangawo binamudigu ng'ambyebakako waggulu bibanga mattress nembyebakako. Naye banda. Byebibeeraawo nga bentula mu ntebe ng'eno no waliyo binamudigo biri eno binamudigo ebiri bebinkwasako ebigalo ebiringa sausage bebi obabaite obulamu bwokukiringa kimukwatako kitiro okikawo ebigalo mbirye obiringa sausage bifarmers choice biryoka binyimbire mbu yeze mamito yego papito tukole sente. njagala mpitako kwezo sente nga ndabina mudigo byange omwezi nga mulamba bebikusitula Ebina ebibuto lwokitundu lyatinoga nalya ennyama awo wendaga era kasita nfunamu ku sini njagala nadde ngamba bali nga nti president nampitira wano ku bisatu bina byampa 5 gagenda kwebyo ebyana Binamudigu. binamudigo ebyo birina laavu nze bikazi ebinene byonna byendayo birina laavu Big mafati. byagala bibigi masavu ebyo bisoseji bebiti kikukwatako ne kikugamba nti ate no biriira ebintu byebikola buba mu public ne kikugaa nti daddy n'okigamba ye kiki abantu balowooza oli jjajja wange oneeyisa daddy lwaki mbwanti mbu ankaddiya abasajja mbasimanya batya okunkwana ku lwabbina neŋŋamba nedda mukati twawukane. era waliwo gaye eyaŋŋamba we yali ayagala kukwana nanga naye bina anaamukkiriza ne mugaa tebikwataganira wa embeera gye babeeramu the way they are together. I think bina yamusalirawo mpala ku subject tuli wano ku yaya extra. Oh yes. Extra residence. Beautiful place. Mulideko, have you eaten tulina eri gundi bagita atya? I like the plants. Eri gundi ya Afcon bagiyita batya?
olusaniya balina erinnya gye baagiwa eno biidi yaffe gye twakola ey'okusaba afcon bagiyita batya wagiyisa afcon extra bagitukolere Uncle Stanley omwana agitukolere bano abaana bagiryeko kale tuli kuyaya olusaniya lwa mbuzi ensiike baluterako omuceere akawunga ate si nsiike gundi ettooke I mean babitukolereko tubiryeko Uncle Stanley. I think it's something we really need to eat. Much as I'm on diet. Oh Lord. By the way, abasawo when atandika these things of gymming and what, abasawo bangamba, my doctor, he told me you can eat whatever you want. Kyowulira nga tekikoledde mu lubuto kireke. Okay. Yeah. So because we have a general issue of maybe if you have allergies or ulcers or kulowooza nti fenna olw'okuba oli ulcers zetanywa michungwa nawe tolina ginywa okitegeera. So I used to ask myself, like I knew people who had ulcers nga tebanywa emichungwa. So doctor nangamba nti bino ebisinga gundi wedda science wedda yali static. Kati depending on your body type, your blood type, gy'obeera, your interest, the people around you, n'ebikuluma. So kati osobola okubeera waawo abantu ba ulcers babagamba nga nti tebalya migaati. Abaana balya emigaati. True. Ne bagiteeka wali n'atabako kyabadde. So even with weight loss programs, you're supposed to know what your body type is for starters. Naye bagamba nti most times it's not about what you eat, but how much you eat. Okay. Okitegeera. So my doctor told me, Kasuku, because at one point nali kubanova these doctors who say tolya kino simaya siiba ka doctor nangamba nti Kasuku, think about it. Okubeera n'olubuto nga lunene naye ng'oli mulamu n'okwerumya n'ofa, what could you prefer? Ne mugamba olubuto nanga please eat. So tell me you eat in small portions, for starters, but eat whatever you like. So ekigaana mu lubuto bw'okirya ne kigaanamu ekyo ng'okireka okitegeera. So there are things I eat ne ngamba kino mbadde sikirya era okuva olwo n'ebintu bingi mbadde sibirya n'okigezaako nali sirya muwogo binamukombako ate n'akola mu lubuto ne ngamba yeah. Kati ekikyagaanye beans. Ebijanjalo bikyagaanye. I think nabirya nnyo primary and secondary, but then growing up nentegeera nti posho and beans mmere y'abanaku. No, I got a feeling like you can't be eating posho and beans on the daily. Era nategeera nti even when you go and you read about it, cassava and beans was slave food. Kuba bituula mu lubuto ne bibaamu. So kati ne ngamba kentandisa okukola ssente zange, I really don't want to be like a slave. So I started eating pizza, burger, but then they told me like those things are not healthy, you know. Yes, they aren't healthy. So kwe kujja kuyaya. Once in a while. Kanada kuyaya, they have local food. Boil. They don't fry. Yeah, but of course olusimba gamba nti kale you don't sikira yeji at least. Much as you don't fry. They have nice food. So kati beans bikyaganye. Yeah, it's the truth. That's why they say sometimes when we're gonna kuchalira like a man, a boyfriend. Yeah. You have to mind about what you eat. Yeah. Of course, Trina challenge endala, and the women should take note of it. The men are complaining a lot about it. What is that? Most of you don't chew mene ne molongoka. You know, like so sometimes you come, you pop in the toilet, ekijanjalo kiramba ne kijiramu. Nagamba mwana no temere tajigaya chimala, you know? And that's flashing there. Netu flashing and ebigaya. Ebintu kati nebyo ebintu ebyo because ekijanjalo kiba heavy, the weight of the bean kati bo flashing kigaana okugenda
omwana n'agamba mama yalidde bijanjalo naye sebo ng'ali wanaga nti I want to eat chips and chicken n'omugamba ku bijanjalo bye mwalidde wammwe birabye mu ttooyi kiki ekikusabisa chips chicken kankuwa kawunga n'ebijanjalo bikube mu lubuto okeerereko enkeera otegera kyenkunyonnyola. Yes. So but the doctors are saying and this one you're asking a doctor. Abantu tebagaaya kimala, people are not chewing enough. Okitegeera, it's the first cause of constipation. Omuntu n'aleeta ennyama nga kumpi namba. You flash tegenda because ennyama ekyali heavy. Chew the meat. So that's when you flash. Yes. So people need to eat healthy now. Like me, I'm eating healthy these days. So begin, I'll be flashing and begin. Of course, I flash and then there's also something you need to notice. Your poop is supposed to sit down. Because you know toilet is zobatulako. It shouldn't float up on the water. Yeah, it's supposed to sit. So when it floats, your digestive system has a problem. You need to work on it. You need to take greeny smart tea, smoothies is up green. No, but we are here. I mean, so you're trying to tell them to chew, please chew. It's good to remind them. Yeah, I'm telling them a fact. So men are complaining. Erikyenyanja n'otaligaya n'owuutaliwuuti nerikomawo liyita mu buyisi omwana n'aga kati ono ate alunda byennyanja akola okitegeera ng'eriiso ligiddeko kyekyo nno munaaba owakana mwekikulu muwakana bwe katigezaako ate no kati olaba waliwo ekizibu n'ekirala. These people who get constipation because well they are not eating right, the digestion yerwawo obeera ne boyfriend wo muli jinja okitegeera ne muli ebijanjala ejinja like on a Thursday kate because digestion yeri slow ne bigguka ku Sunday n'akubuuza kati onkweka ebyokulya okumuta n'oli ebijanja kumbe digestion yarwawo akitegedde nze kati bina bya health mubimbuuze health how how your body stuff like that. I'm not an expert. Mama yaya kuyikiriza okulya healthy ng'otutabu. Yeah, eat healthy. Just I'm so even glowing. Yeah, ne minutes zange zeyongerako. Minutes? Yeah, my mileage is now a bit, Katocha ali ku 5 minutes. Oh, manyi kyo bambadde ku 2. Noli yali ku 1 minute Ndi ku 5. Samana nova kunoti. Nebwe. There's something. I want to ask you something. So what happens when you're with like a guy and then like you're all hyped up for him, then boom, 1-2 minutes is done. How does it feel? I need to pick your mind on that. I feel so bad. And most times I cry. My tears get tears. You cry if the guy is done in 2 minutes. No, it's the truth. Why would you cry? But me myself, let me tell you she something. loves sex so much. I think she does. No, because honestly, why could you cry? Because someone has come in 2 minutes. But I don't care about me. That is being selfish and self-centered, Kasuku. No, let me tell you. Me, the moment, as long as the foreplay is good and you've made me climax fast. Never call 1 minute. I don't give a 2 minutes. I don't give a damn. I'm 2 minutes away to climax. Foreplay when I climax, my dear sweet. Like she says, she can climax at the foreplay. Hey, if you touch me good, the right places, there are those turn-on zones where I feel the electricity. Yeah, but must mean just think like the nipple, and then the bean that's enough. No, you have to. My whole body has to be like switched on. Oh yeah. Okay. And some of us cutting a nipple on the 10 corridor. Like your nipple is just rare. I don't know. I think because I have big boobs. So you don't feel anything? I do. It's like a rare nipple. Like it's far from the chest. I'm just asking because I thought like I was of the view like I thought like every woman gets turned on from the nipple. So you said it doesn't happen. No, not every woman. So what happened? So okay, let me Bina, let me get to you. So what happened for you? For me, there are the other parts that turn me like my butt. That's why when a guy touches my butt, ngasikwagala umukuba zinakuba kono wa taxi. No, it's true. Kukona kabina. So the magic is in the butt. So Bina is the butt and my neck. For you and your neck. Dodo. What's with your neck? Like if someone touches it like this, you feel like
No, Don't give guys ideas. Bina is a Yeah, bit I weird. It works when somebody When you love someone, yeah. Like it's consent, eh? like Mukanyiza. Mbona bina baby olemo. So onagambye ears. 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 Like Even ears turn on. sensitive. Ears turn on. If someone if you whisper in a lady's ear, just like that, in a good way, and you breathe. You breathe in her ear. Oh No, yeah. me, I like it when they whisper. It's even that. Hey, what? Twale tuli kusho. Naye kukugokolota lwaki bye tukugamba olinga gwe ko ddala okola oti. Ye Kasuku abadde alowooza nti standard all of us are nipples. Yeah, like nipples. Bw'obadde ofunye ba nipples nedda mukwano gy'obajja kemunange nipples tewajja So for you, Doreen, it's the ears. it's different places apart from the nipples. Like what? Like which other one? Because me have The given. ears? So you don't like Yes. touching your boobs? Then I am not moved. So you You don't play like around- you you don't can feel play like around with my you don't tummy. you. Wabula banna nze sister tuliko leero siza kibanja ono atujje mu nsingo ono tami kiki kye tuliko ekituufu. So when someone touches your tummy, the feelings You come. play around with it as you're whispering and all that kind of stuff. And then you massage my hair. Your Like hair. it's a lot of work, man. For you now, you also have a turn So I on. couldn't date you. For you, Kulubuta, you don't do that. No, because like that's no. Because I feel like it's too much work. Like you touch the hair, you touch the baby, you touch the ears, you touch the neck, you touch. Hey! So there There has to be a central point No! where someone begins. This is Like your body. You got to go to Kira every time. You need to touch everywhere and then you You have to understand the explore person. someone's body. And that means you don't communicate after your 5 minutes of penetration. communication is for poor people. Baby, I'm also okakasa baby kabadde katya. Hey. Bw'okyagadde is up to you. I'm done, I'm going. Yeah. Yes. Because era ne benagamba kati bina baby ngantana koboza bina how was it? I mean, Yes. I'm happy now. So whether you're happy or not, I mean, how is it my I'll business? say it took you 2 minutes. I'll catch you the next time. I'll catch you the next time. No, unless you tell me. No, that's being Oh. selfish. Mwaka, you're selfish. Because I think, No. personally, I think, To ask me so that you can do with better next the time. things going on in this country, I think women, don't bring in women. country. No. I'm telling you, Stress monji. with the things going on in this country, I think women are overrating sex. You know why? People are banging in cars, people are banging on walls, people are banging in the bush. They don't go even 8 minutes. Okitegedde? Reminded me of the So wall. when you choose to make someone go through all that, the question is it worth it? So you want someone. Those ones that you're talking about are just quickly. Yeah, but ideally for the man, it's about getting done. So why? Because most times or it again kuwasa. So what turns Yeah, I don't know. Talk about sex. No. Me, I think whether. Whether? Yeah, I could be sitting here msana nga gwakanya and I get turned on. Yeah, because my body is boiling. Kati kugambe mboki. You can't do by someone's body or something. Sibina nze omuntu ajja nze bwonsanze bwonkwata bwentambulira. Nze ninga yaka olusasula n'onteekako nga njaka. Okitegedde? Kuko namankwata ku nnyindo n'enjigiragira. Of course ennyindo tekiwulyo nnyindo mama oyagala kundyaminyira. Kukije jukwasa ku nnyindo yange. Noonya ku feeling. Waliwo feeling ejira ku nnyindo. How do you explore your body? Kale ku nipple now. Your lips. Nipple yo. It's not. Your nipple is not sensitive. It is the nipple. Nze in my muscle, my body. Anyway, I think for me, I just need to like you. I need to like you. No, but there must be something. Never you liked. There's a turn on zone somewhere. There must be a No, turn I on think zone. for me, it just be ningante. It's seasonal. There's a season that comes when a cow is, a bull. I think I'm like a cow. No, you can't be like I'm just seasonal. You just don't let us know your cafe. Ate oyagala nkugambe ntya? Because sisobola kugenda nga neereredde omukyala ajja alaba ebintu bye. Kati agambe ensi yonna wagenza ogizunzazunza. Bw'olukukwata ku nnyindo n'otabuka. Bambuuze kati wabadde weekolera katale wabadde okola kyaba. Kaziba kambwe ennaku zino. Leka. Kati lwaki watubuuzizza ebyaffe? Ate wamutukula. Omukazi akutikka fulampeni ekiro nga weebase. N'ozuuka nga feesi ya flat. Leka.
For you guys, you're single, really. You know? But you have to live a careful life. Wasanga message musimu yo jata tegedde. But why could someone watch someone's phone? To be married. Married. No, akakajanja mukakomye. Your phone is my phone. Yeah, no. Your It's phone not is my possible. phone. No. Whatever you're Like Doreen, when you move in with some guy, you can check the guy's phone. Oh yeah, comfortably. Yeah, I can. Naye gwe Doreen ojafa mangu nkulabye. Oyinza obutaweza myaka ana. Arachi. Pressure yo gy'olina akajanja ako kajja kussa. Mwabanga ogenda kukola. Essimu y'omuntu gireke. Ati lwaki. Nze nkubuulira. Bakubira omuntu essimu ogenda owulira ali ku ssimu omusajja n'ogamba bannaye kansayo busabye essimu eggwe mangu. Abaana bano mbakuze. Tokikola. Don't check people's phones. Mulekera okukebera amasimu g'abantu. Balinga bano beekebeza buli kiseera. Buli waawulira nti sima waliwo wali blood gondi ngenda kugaba musaayi. Sima ngenda kuwukebera musaayi. Kyonoonya ojja kifuna lumu. Ati munnange mba nina okutegeera where I stand. Kayima yanzisa kayima ye buli lwagenda basanga bagaba omusaayi. Ayina okwega. Neyekebeza. Bina tugende. Lumu ky'anoonya ajja kifuna. Kati nkuku. Lumu ekyuma kijja mugamba oba oli awanika kapapula. Mu kyo kyawandika negative ajja kwawanika positive. Asaze oli amubuuza asaze positive. Yategeera nti ayinza okkoggayinedde. At least for safety purposes ogenda kale utambula ne strips of use condoms. Kintu kyokwekebeza ekyo ne pressure yokeberawo ng'olinda result. Ekufa high blood pressure mujja kulinyisa cholesterol zammwe. Onzikiza nali ninze era niko okubeeranga okuba obufaananyi nga okuba obufaananyi n'ogamba nga neegundi nga yanko ng'oli awo n'ogamba kati oba ngamba ngenda kunywera wa. Nze nina kyali wange yalina akawala nga buli bwe bagenda okwegatta twekebeze. Ku luno bwe bagenda mu ddwaliro yamugamba omusawo nzigyako akacupa kalamba. Omusaayi gumuwe. Bwe tunatwegatta guleeta otoleko okebera omuwe. Ngati akooye. Ngako. Mu wiiki beegatta emirundi ng'esatu bwe tugende ku kalwaliro wali. N'agamba bannange. Kati ensi yonna emanye nga bwe tugenda okwegatta. Nga tukozesa obupiira tayagala. Ate era bwe mba ngenza okugula obupiira era buba amanyi. Anti abakyala bagamba mbu obupiira bubasiiwa. They are dry women. No, they do you know that men are very allergic to certain types of they even rubber, very sensitive like that. To what? To condom. That's what they say. Is that so? No, they just want head. But because there are condoms that have come that are smooth, fluid, and all those things. But they have arrived. What are condom? It's very small. Oh, so in terms of smallness. What are balloon obutini? Balloon ayingira mwani. Ate babutuna siringi 10 ogera wali nolonda ne bakugamba ka omanyi muno mvera wa white oba sukali omusajja bali munyegenyege omuwala namuga sikukolako n'agamba obunyama mpa akaveera n'akasibako n'atandika kasa akaveera we kayingira gwaba amanyi you want protection asibyeko akaveera ka sukali mukenenya tasobola ayitawo naye obuzibu mukenenya ayitawo Mukenenya talina wantayita. Buli wamu. Akali wakagundi. Anti era akasukali for serious men okayuza. For serious men okayuza. But you know, and by the way, women better go kogera na mwamu just mumanyira bumanyizi. Bayingira akasingi. Omwala najja ne strip nga tamanyi nagikozesa. Ngatamanyi nti bemala okuteeka osmayi waka amazzi oba okusooka oba eventual. Batudde bakalinda. Akantu nga kataaninga. Omuwala naga mulenza tumalegga. Ne beegatta. Ate bamala okwegatta naga kakebere kazze katya. Mulenzi naga asinikira muli ebinyonyo byo. Ebya bbulu. Ekyakaleseza kiwedde mwate kebera. Ate kebera tulabeje butuuse. Ne bajje yekebeza mukenenya naye lumu ali anoonya kyanoonya ajja kifuna. Ate si yabeera ku bikazikazi ebitafaananikako. The man no longer has quality. He used to have very beautiful women. Yeah, but I don't know these days. Ate yafuna sente nyingi. But you disappoint.
You know, and you were like, what's up with this guy, you know? And you know, he now has more money. He's a star. But twagoyinze health ne accent nezuka kibanangi asabo kati nze ate gye ntunuulidde walala kati olaba abaana be bampaanaawo. I'm moving out of that zone. Bina Baby, by the way, let me tell you, Bina Baby, ojja tuuka at a time nga talking to me is not simple. I'm telling you. Why? I'm working on something. Yes. I may not have the 6 packs, but there's a line I'm sure my stomach will get to. When it gets to that line. Not talking to people. I'm not talking mwesiimye. Nja kuba sikyambala saati. Golina epasi mlenda kyambala naye saati. Nja kuba sikyambala saati. Ngojja ku mulimu. Kalaini nkabulako katini. Okyali nze kalaini nkamaji. Kabulako katini omusajja ngambye betwongeramu omwezi nga mu December nga 4. Kagenda bbaawo. Kalaini we kali awo. December yonna nja kuba mu summer. Nga sambala saati is coming. And you people are going to talk. Kwetofaayo. Enkuba ejja kunkuba. Okitegedde. Kati okwo kwenja okugatta putulu. Olekufudde ebimamba ebina ebigalo ebya sausage. Putulu omumanyi. Putulu byebiki bino. Putulu. Yes. Kadagala k'amaanyi ga kisajja. Niba n'abantu abanyama. Kati putulu omulaba. Nga bwe tutudde wano. Bakakuwa n'okasiba ku animal wano. Especially for circumcised men. Kaine engeri gye kayingira through this layer wane nyama we yawulira kweno neeno. Ne kagenda nga kabsorbinga kayingira munda ne kataakula emisuwa of the real animal. Omwana n'akugambira awo nti it's time. It's time. It's time. Just the word it's time. Kastaga the savior is here. Anyumiza beewaabwe. That he's the guy. Kumbe manyi ga putulu. Ebyo byonyumye ebyo. He's the guy. Tewabera romance. Putulu. Ai bana agado kuko alanze putulu. Putulu nina mukwano gwange atunda putulu abamwagala. Munnonyeeko munkubireko. Putulu omusibako ku macha n'otambula naye olunaku lulamba. Olweggulo omwana n'omukubira nti where are you? Kajolo bwabisazaamu. Ng'ogenda kukiddako. You can evade, you can hold the mattress. Omanyi nti edda abavubuka ffe nga tusoma abavubuka baakubanga ebituli mu mifaliso. Kati nze nga sibimanyi muna omanyi namalako senior 4 nga ndi mubisi. So nga simanyi nnyo some things people do. Kati nakitegeera ndi nga mu senior 6 awo second term. Negamba kyekyabakubyange ebituli mu mifaliso. Okay. So we're gonna want a mattress. Yeah, you hold the mattress. Why would you be addicted to putulu? Why? Honestly, because no, because you people, because women are demanding. Chenkunyonyode. Nti women mutusaba ebintu bingi. You want money, you want manhood power, you want 80 minutes. Yeah, it's not realistic. No, because Bina Baby, how do you tell someone to go to romance you for 1 hour? Yeah. What is with you and 1 hour of romance? Think about it. Because you see, even psychology, the concentration span of a human being lies between 1 minute and at most 10 minutes. After hours. Concentration, like concentrating on one thing. Hey, is nice. Watch even the sun. Wow. Go cut the utensils. Ogwo omusana gw'ekirobo oba ogwagala otandisa okukaddiwa. No, batugamba guno vitamin D. Biveeko vitamin D kati tutambula naye mu ngalo. Genda olye ennaanansi. Vitamin C. Mu musana. You need it. This one boosts your immunity. Bw'obeera wano. No, seriously. I'm not kidding. Seriously. Kumacha no regulars nesawa. Until at 5 o'clock, it's coming to 5. It's coming to 5? Yes, it is. So let me ask Kuku. Yeah. What's your basajja these days? Nchimanyi mubadde mutukula. Lwaki mutukula nnyo ate kisuse. Ate abakyala mwe muyina ssente. Abakyala mwe muyina ssente. Ate abasajja tukyalina ssente. Buli wamu wootuuka Makerere simaya balina obubonero bwongera ku bakazi. Ku mirimu priority tugiwa abakazi. Simaya gender balance. Buli wootuuka kati ogenda okwesanga nga abakyala mwe muli mu bifo eby'amaanyi. Okitegedde mwe muyina ssente
oba okitegeera kati ssebo oyagala tukuule baani mukulaba wansi abalya posho musajja munno akuulika nina gyenva nina ka meeting kenvaamu ampise aŋŋambye come to my apartment naye ntuuka wano manyika ka geeti baada abasajja basatu baagala mbamini ne bagamba batutuule wano wabweru aga nti twambuke waggulu mu apartment naye ŋŋenze mpulira omutima gunkubira mabega ddiira badde ya ssente naye ntuse wakati awo nga nyambuka amadala nga mubanziruka 10 naye nenzijukira ate yalina akasumuluzo ka geeti nagamba bagenda okundiira munda abasajja bano ŋŋenze binali kankana abayaye kabanje ennaku zino ebintu byakwegereza omusajja akuyita ewuwe nga wamwogerako nalyoka kukola bino nakubikkula kati byabunkenke ntuuse walina oli abadde atunyaga please neŋamba ompedde era meeting ngidiscasize essimu eri nagwe nkubidde mugaye buli ekigenda kasita owulira nga ndaajana ng'omanya bandidde naye kinyambye sibye babaddeko nti otyo mwana kubikula buutu obadde oli kubiri ebya buutu ezo meeting z'abasajja ziveeko kati bwekugaa nti oyagala tukuule basajja bannaffe omwana akugaa nti tewali buzibu but you have to open it kubikula buutu it's scary chantiisa it's something scary ofunda n'omukazi ng'akulangira ennusu ye naye nga si musajja munno kuba kati ensi yonna emanya abakazi bo bulina ssente women have money Bina Baby but Bina Baby and by the way Bina Baby is a giver she's a giver Really? There's those days I used to be broke and you used to do things for like your then boyfriend and I was like nakutunuliranga omaye kati abasajja abasajja tulina ekintu kyetukola otunulira omukazi booti neweekubamu mutima n'ogamba eyo sayizi sijja gisobola ate lwaki bina tobeeranko mutini sikulanko ng'oli mutini mama nali mutini nga magulu manene n'ekifuba but you see Bina, you have long legs so by the time your legs fold like this man don't call it easy. Don't call it easy. My legs. Era zo nabeeragawo nga muli mutima ngamba wafune putu lwa challenge that guy. Naye olina okubaamu n'agaamu muno. I'm going to carry the legs. Sounds like that. Yeah, kamuleka nyo obuji bwe. Bina ngakeza obuji. Nice. Those days I wasn't never nali kuchoba bali bandoga nali muyala kana nyafuneyo omwala nga ndeetera obuji nenga ngataina motoka nenda tambulanga nabo nga mukutte mu ngalo oba mu kibox okitegeera I don't know. I think it's and by the way, it's one of the most painful things in life. Like you be with someone, you do so much for them, and you know, you sit down and think, wow. They're preparing them for somebody else. Yeah, you know, it's painful. It's painful, but I think nothing to better to yiga because we're very disappointed. Yeah, but you see, don't give up. Don't give up on love. Yeah, abantu bagamba bebakumenya omutima katikati tetudde kuyaya bomenyera wano agambye I don't like your shit man you're not even sweet bichi bafuluma bati oba okyali awo okutte kutamolowooza kigayi ne kijja can I buy you something you're like yeah buy me something nekitandika you look good bichi compensate move on immediately totekawo lapse babera worse than the other one ngawona wonyo 5 minutes kati ngafuuse 2 olaba obuuso ono olaba obadde noono ku byabaddemu n'obibuuka n'ebirala ebijjojja bibuuka life is about keep going kuba kati tetukyalina nsonyi body count body count babala ggwe
kati oli akubalira nti bina ali n'abasajja 8 omugamba kima omubiri gwo munnaye twala omubiri gwo ate munnaye gukuluma buli lwe baguyingira kima omubiri gwo abasajja 8 kima omubiri gwo ng'ogenda kukiddako Doreen, don't you see these people are leaking asima nude photos and what? Market. Auntie, tukola tuti. Ochitonolya nasoka no gaziya wano. Wote bwakola ne shira. No gaziya bote kubina noga mweriri no. Nodda kubeere noga ate kuli kakanyanya wadde. Nodda wakati noga no china sinzira. Chiwulamu ka shaving katini. Era bikokuba mweri. Nofune namba. Kati mukwano wala abawala sebo abawala obalaba. Kati mukwano. Togendayo nyamba. Togendayo. Leave me alone. So, the chairman. I didn't zoom. I didn't zoom. Me, I don't zoom. Me, I don't zoom people. Abasajja, nzemba n'abasajja. Kati gwe bina no news zone zirikinga. Loyizo manchi abantu enamba yabajina. Can we have coffee? Can we have tea? Ekigisa so n'okufumbirwa. Abadde ki? Tutira bwerere. Fe twatumanyi munage. Benne yenteekemu. Ate kati tubona abalala kye tutannalaba ate kye tulabyeko. Hey. Ne muyizo. Nakulaba wagamba owa Binzi. Owa Binzi yali ani? Ani yali owa Binzi? Gowa mutandika. Ani? Sikuwa mutandika. Ani? Guwa mutandika owa Binzi mwaina Bini. Munzijukize. Gowa bitandika. Nogama Bini. Yaina bino ebijanjalo by'obote. Obote beans. Nogama bwate waliwo n'atalina waters. Mbonera yakola ki? Yalikinga bunyuzibwe. Ani oyo? Ngalabo bwagundi bufulumu. Yali ani mpozi? Yani ani? Yo sinabutegeera. Sibijjukira. Sometimes I get overridden by events. Ebintu mu Uganda ebintu bibaawo bingi. Tukanoga kati esi nyamunayo yo mwala w'ebijanjalo namusanga. Nina twali eyo jinja. Ne munangamba Kasuku, I know. I saw you talking about me. But you see those beans you're talking about? Yeah. That's my treasure. Yeah, it's why I'm here. Kwanza continue with your beans. Screen ako buzibu. Omayaba wala bogerako bakusana ganti. Kasuku, I saw you talking about me. Now do you think words can kill me? I'm still here. Kate twesanze. Cause twesanze tunywe beer. Nganya kugulira beer gwe jasi gwangulira kankugulireko. Hey, let's okay have 1 or 2. Yeah. Ne babivaako mangu ne bagenda kukiddako. Okay. Ne bava ku Bini. Nayogera naye nangamba I saw you talking about my beans. That's my treasure. You don't know why I'm here. Bichi. Namugamba okay, let's drink. Ate yalina mwaka senteke nga tuyingira cafe 69 nga tunywa. Ngali fine yalina abasajja abamulimu nga they introduce me bachamuka nga tulya tunywa. Abali bamusekera busekerezi naye ne kabini kamujamba. Ana techiwomera. Era bangulira awo ebyokunywa high five ate bembagwamu Kasuku we like you. Cause kasitangwa abantu notanisa Kasuku I like you. Zijayo pipe. Siruseke. Nendyoka nekola ebintu nanyumiza ab'emboozi manza amanyi nga ngali mu mboozi siina mboozi gye sitayina nemba nyumiza emboozi enkeera ne bangamba where are you come and be this side nembaga nsi enkola yange temumala munya ate supu bemuti I've left sitera kubeera wantu mirundi ebiri onenya abakazi kati nga ntadde omusajja sente n'amanyira ne secrets bena I don't blame the woman. You don't blame the woman, right? They have a right. Even the man. Nze sina gwe blaming. No, you see me, I'm a student of human behavior. Yes. I know what it means when you get dumped or when a guy you've been investing in a lot of money Bruno ke bali bakola. Be very normal. It's part of life. Oshitegera kati abantu bali babuuza mbuno kati yakubye oluyimba. I was also offended by the song, by the way. I didn't like it. Nebe natula wansi ne ngamba si mwana wa mama wange.
n'abaana bayina si bange tetulina we tukwataganira ne bandi baddewo nakulaba nga oluyimba olukuba mu show yalukuba oluyimba twalukubako nga abantu tubabuulira kuba kati waliwo n'omuwala nakubuulira nawe netulukuba waliwo ebintu abanayuganda bye balina ate ndowooza akajanja ako tukakomye mbu abaana bo bwe banaakula ne babiraba baana bange they are my children mbuba naye bina bebi nyazaalawo baanalaba ebintu ebyo alina mutabani we gwazaala mutabani we baba akkoya akuleke takumalaako mirembe banaye sezaalawo baanakulaba byayogera akime muwala we ate sezaalawo amukwatako ye muwala we gwe yazaala is not my father is not your father alina okugambe sezaala ayogera n'omuko omwavu n'amugaa tetuli happy you're not happy why are you my parents it's not possible ebintu ebimu twekuba bwekubi mu mutima noga why ensi ejja kunkoowa naye ng'ekitali ekyo abantu tebalina tugambagambako They'll grow up and see whatever he did. They are my kids. They are my kids. Yes. They are not my parents. When you move out, obera representing a family yo. Babera bakola kigo okubera ngo okole. Navyo na yayogera family ye ngagga. Bayinza okuba bakyami waayo kati family ayinza okuba ye mwavu. Tabula yayogera bwatyo. Ne omuntu ng'owekolera akasente ko. Kati oli abeera omuntu yekka mu bulamu ayina okugambako ye taatawo oba maamawo. Kuba be baakuzaala baali aba taata we asobola okugamba nti nkoyo okunswaza nziriza amazzi gange n'akuzaayo gye yakujja maama wo n'agamba bannange emyezi omwenda ne ginsala okitegeera kyakibola affe bamulekwa tebikyatuluma abantu banyiiga ne bagaa nti Kasuku naye yayogedde atya bw'atyo don't disturb me era nzija kuya eat and drink yagamba ayogere ne Buno Farida ave ayogere naye ate kati anti kubanga nogamba mbu ali mu kwonoona linnya lye anti because Farida has something she stands for she's a public figure okitegedde Farida amanyi okusiza ku mukazi bye yatugamba n'akamotoka ako kapaso omukazi yagamba Farida ye yakawooli okitegedde kyengamba kacyenkunyonyodde nti unless you are poor sezaala wakkirizibwa kukubira bw'oba omwavu nyazaala wakkirizibwa oteesa bw'oba omwavu okitegedde naye sezaala wo tasobola kukubira simu nti mwami Kasuku watuswazizza ayina kwogera ne muwala we n'amugamba munange ebintu bye tulaba kati mukyala we yakugambako mukyala we ye muntu ow'okusatu alina okugambako oba omwami wo okitegedde kati omukyala nagga nti mwami nti wakoze saabitegedde n'omugamba nja kukyusaamu kati obaka n'abuzaayo ewaani ewa taata we omwavu munne ebyo babi abagagga teriiyo sesi sezaala asobola kwesitula kgenda wa musajja mugagga mbwazo complaininga ofuluma geeti tukuteera embwa ekitegeeza Rasa tewali yafuluma Rasa is a rich man so that means takkirizibwa kugambibwako a rich man tebamugambako. So if I get married to a rich man, I call all the stupid things. Kubanga sina mugambako. Gokkirizibwa mugambako mukyala we because kati gwe naye you're in the same image. Ngabola banze mukyala wange akkirizibwa okungambako. Nanga nti kati singa nkola ekintu taata wa ayina kwogera naye ye nangamba ba maama we. But even in Buganda culture bekyali lwakwenda kuzina ebintu byononese nnyo. Wa mubavu mu bagagga. My dear friend Nerisa nenywesa. Nerisa nenywesa. You see, bina baby, being benjogera nti omugagga I don't mean super rich people. If you can afford your life, it's the biggest mistake people think benganti abagagga mbera njogera ku bali ba super rich. Guy gyali nga asula mu kazigo ke. Yeah. Ngali content nako kisengena dira ina chi TV che 65 aina chi Xbox aina ekitanda kye kinene beki aina chi fridge kye nga boyingira ennyumba ye he's like worth 8 million mu bintu ebirimu batonda ekitanda $3 fridge $2 TV pako aina cooker aina microwave he's living a comfortable life aina kamotoka ke. Now that is a rich person because he has met the basics of life. Alivyo kwatanda simba oyo tebamugambako nze bwe nali nve waffe mama wange yampa entebe ze twakuliramu nanga twala ekitanda kikadde twala nangamba saagala mukazi akujoge
era story yange teriimu nti Kasuku ne Musanga ali bubi kubeera ne boda dalinga nzirinya nga tezirinyika zirali sirinya taxi okitegedde kati wali tolina wonjogera ekyo lwaki n'ekijiiko bwe nkigula nga nkubuuza kyammeka nene kyokka ne kato kyabikola yes tulina okwezimba babiri olaba kati oyo omukyala akole emirimu gye ng'omukyala alabirire waka teyeeteka kugula bintu afumbe agolole engoye akole biki teyeetuminkiriza mbwate nkuguliddeyo essaati empya onoonyawo mmanyiririrawo abakazi mutandise abantu tebasiima omanyi kine ku birthday namugulira essaati eyo gyambala nnyo manyi nti yange era bw'ogimpa wano tuba happy biki after 2 days baby eno essaati nnungi wagigulawa nagigula eyo nsimaya mu kaduuka beka yali yammeka nagigula 8,000 kwata twewala jjogo ly'abakazi oli yamuwanga from the heart beyagira mbu gambewa emitwalo agende ku shopping tokwata mitwalo 5 gya mukazi tokwata 5 ga mukazi wakiri omukazi kyoba okola omukazi awulira nga yagala you want to surprise a man funa emitwalo gya 5 giteeke mu nsawo gireke nga nzigule njibbe ate benjibba teweebuuzisa ati sente zange zaalazeewa tegeera nti nagenze nazo buli Saturday setting awo 5 nga bbe osetigana kati at least oli nyumya ati nagenda ngeewuwe nga 5 gange kabula ngambe nti emmese zaawo zagirya naye gwe omukazi sebo nongaba omusajja mu buli weekend namuwanga 5 manyi ekitegeeza mbugo tolinaamu ddala 10 kikyo mu mpale baby mperezaayo 10 ly'amafuta ate ompeyo ne 10 kiki gyali ate aba ategeezaki ati leita 10 tezimala naye kateleto buli lwamulaba nzijukira 10 kati okompereza 10 naye nomalonyo kati kuku ne kateni munju like njagala ekintu kino tukwate mbuulira how much the curtains you want soko tuleke ne curtains tuyina soko tuleke ne curtains tuyina but it's the truth how shall we develop ourselves at because Bella has the money she's helping you masati mutu representing mugundi ogeze mu meeting oli ajagamba iyo yagamba mukazi weyo notafai anti omukazi nganyonnyola nti bannaye saati bawange tasanidde enviri zero mugamba asanire enviri tayagala nera lero tewasanyire teyasanidde gwe omusango gwejjako omusajja nadde muwadde essaati ndala kasitoberanga mba sister bengo gamba bannaye essaati njikoye mu mugambeko okyetanga kibozi essaati njikoye namugulira essaati n'agigaana omukazi yita mba sister bange birthday ngeeyo yita mba sister bange ongulire essaati eyite mba sister okitegeera kukwewala biri gwomanyi kyekitegeeza omukazi ogandi namuwanga ssente zange si kirungi ate nga ssente tuba tuzaagala zintege nzibbe ekirala lwaki temutusaba nogenda okulaba mugulawo ensawo zaffe nemujjamu abantu bajjamu ssente mu nsawo z'abakazi sikirabangako ne babba ssente abasajja mbu kituufu mbuna abakazi bwe bagulira abantu ssente bagulira abasajja baabwe ebintu bakola ki mbu tubalangira mpaka omukazi kasita agula ekintu asobola okuyimba bali balangira kituufu naye si buli omukufu ndalina wana abantu abampagira abasajja bonabona babo bagamba balangira nkitegeera balangira but kuku notebankakukatugamba obuntu obuli sentimental biki katugambe kati nga underwears ngato underwear ogula zaaki that is even the worst part gomanya kulangira ninamuguliranga underwear oyitasobola manyi nti yakusanga na underwear zo oli yalangira underwear is too much I am buying for you something the things that hurt women gonna make you comfortable the day a woman can do all those things for 20 years the day she will get hurt especially ng'oyenze oba ng'ozadde ebweru that is the day you will not abakazi tebakyuka they are the same ajja byonna bikujukiza akugambe kati nze nakyali wange omukazi yamulangira bamukwatira mu bwenzi n'agamba abafu zentegedde obuntu bwa kuku abafu n'agamba
nti yagamba bati oyenda noonya eddagala ly'amaanyi g'ekisajja n'enjikuwa gwatamalako ogenda kunswazaswaza mu bantu ate kati wakadde engulu kati oyenda ne mbagamba kanzire mbagala kanzire ate kyali yali anyumyanga ku by'okwegatta ng'alaga sita omukazi kati talina maanyi gakisajja bwe noonya eddagala senga bwampeereza eddagala ndimuwadde ateredde atandise kwenda nabagamba kankomewo bannange tonaddiŋŋana sirina gatuula mu bigambo. Henry agambye mbuno abakazi basobola n'okupostinga vesti ku status nafulumafulumi naga sirina gatuuzibwa mu bigambo kubaze nina emboozi etuuka nga siyinza butaginyumiza bantu neŋŋamba nti kinanjo kyankimiza kanve wano njakuwaika ebigambo ono agamba mu kibiina kinyuma okulya boyiro ategeeza ki live like without CDs. Why? Yeah, but me not. You like protection someone? Affection beats. Njagala okutegeera mpola not munda nyeri. You know the affection beats like showing love, twesala enjala, shaving me and I shave you. I don't know what nula. Yes. You shave. So what you shave? Like you shave who? You shave your wife, eh? Like a man shaves the wife. That's what shave you. Like spicing up marriage. Might work over. Kati nayo nkola bwente kwa ne mutandika kushave. You're not looking for money. But for you can do it, No. Yes, go wax. Omusajja gula buno busheba bw'amanda. Mudakike olukola. Tontama. But you people, what the things you like spicing up the relationship. So shaving another person is spicing up the relationship. Oh my god. Oh my god. Which memories? Bulijjo Koko has 3 balls. 3 balls? Can you exploring someone's body? 3 balls. Semanengene esatu. Omwana omusajja alina amadaso. Waliwo ayinemu azikugamba you explore. They are men that have one ball like this. As you explore, Koko has 1 ball all the time. Agambye atya? Ngololo natuli. Tutambuza love Koko. Eyo mazi yamwagala nnyumye bannange. Sijaginyumya. Sina gambuza bibuuzo. But it spices up the relationship, right? You can flampening nga nebase. No, you can advise men to do that. Isn't it? Omusajja yanga nti bankuba Kasuku. Omukazi yankubye flampening nga nebase. Wabula nkyamuteresa simanyi kyamukolera. Nemmuka oba yali amukoze ki yamukuba flampeni omukazi ng'asula eno ku kisenge yakuba omusajja flampeni n'agizizika wano wakati w'ekitanda n'ekisenge omusajja teyetane kati ku makyage eno nnaaba agiraba ajjukira kikazi kyankubye flampeni alina gundi wano yagimukuba muno baati ebya yali alina muno munoonaka mumuluma n'agamba atamidde nemugamba ekibonerezo kyogenda ow'omukazi oyo okimanyi nti nedda sooka opika egaasi ova eno ng'olidderidde ebintu ebitakwatagana ekiro kasita owulira omukka gumuteeke ku feesi we era kyeyakola naga nti ye yeekanze yeebase bajjajjaye bamukyusiza n'afuuyira awo nangamba kyamulumye paka kati omukka aguwulira mu feesi oze 1-1 you don't retaliate harder nga ye kuba omukazi bw'omuddiza flampeni muyinza n'okugenda ku polisi ne bakusiba yankubye flampeni yange mwokya omukka guli gusadida osooka n'olya chapati n'ebijanjaalo n'oteekamu eggi n'oteekamu cashenuts n'oteekamu bia n'oyolekera n'olyoka osindika oguwulira n'otandinga n'ogiza eno ku ppiro wenyine watadde omutwe mu makati ga feesi ne gumutuukirako n'amanya abafumbo babikola kati era waliwo abafe waliwo era abajja okuŋŋamba mukasuku kati nyazaala wagenda kuwulira ebintu ebyo kale kasitoli be bali bamukuba flampeni ye teyalina bazadde be tewali buzibu
ye bamuzaala kiti talina bazadde be kaba mukube flampeni ye tamuddiza olw'okuba nyazaala wanabiwulira atya tewali buzibu nze ndiwo kuyamba basajja kati waliwo agamye nombo ebya akram byebiki Akram yakoze eki nina emisango gya Akram mingi ennaku zino abantu bamundoopera oba kiki sikitegeera Akram ngenda kwogera embozi ya Akram yakoze eki nawulidde byabwenzi n'abasajja benda bagambye mbu waliwo eyampeereza message waliwo muwala gwe so don't take her in the line of fire you know the biggest problem I'm having ndi mukusika buchayi nebujja butini loza kanchijjako nkikube head nsika buchayi tebuta ekiko Pullinga kikyajjo madenga Akram mumuleke ngenda kwogera naye katabagala embozi ya Akram kukagamya kazuka Akram biwanvu ate waliwo ne bangambye naye kasayino tebalina omwana bombireke balina omwana naye sibitegera bagamba yakenda guno gwakuleka naye sitakubera musiramu tebenda ababera naye nekyokulala don't make a big deal out of cheating. No, it has to be a big deal. Kuku when you vibe myo unsubizaga botali yenda lwacho boyenda siku musiramu at least you expect for posing amwakanya oba agajiranga mahali nze sikwana nko muwala ne musubiza nti ali bayekka nze nabye sitayogera ngekyo nze oli mugandi kuggwe mu mutima ne nnyongerako for now goyiza obutakiwulira naye ze bankyogedde naye ndi kuggwe yes. Kasuku okyogerera mu mutima why do you like me but Kuku, why do you like me so much? But you say it is in the heart. I don't know, my heart just like my heart jumps every time you're around. Omukazi n'achamuka kati kitegeera nti mu mutima era mwemula akali for now. Ngawe kakuchamula ne kano kakuchamule. I love you. Baby, do you love me alone? Yes, you alone. For now ne kajja mu mutima. For now. For now is important. Kube byana bijja buli lunaku mu Kampala. Betunasigala ku kintu ekimu. Tuyinza obutamalako pressure zikuba. Endwadde weeziri. Yes, ate munayo okusimba line. Yo kulimira n'oliteekako mutebo. Kati ate olwo abalimira bo baafadda. Tebana bakufanira bakyalo. Naye bambi bali bibakooyo okujjukira nobeera ng'essaawa z'eddagala repercussions of your sins. Now, yeah, of course. So, yeah. For now. Yeah. So, I think people should. I think for me, one thing, and I gamba bantu. As a society, I think we have moved mu mbeera z'abazungu. Naye abazungu ekyenjawulo kye balina kufa abaddugavu nti baabeerayo n'omuwala omulala talaga. Asigala constant n'ono gwali naye. Kati ffe ekizibu kye tuyina ku sayidi y'abasajja n'abakazi. Omusajja baali kwana omukazi. Yenna awunga buwunzi. Ogenda omukazi abadde akubuuza obulungi ewakata kyako. That is why you see, by the way, some men get confused. N'alayira naga nti kisoboka. Abakazi bedda balina ebintu bye baakolanga ng'asobola okubeera awo n'omusajja. Naye ng'alinayo omusajja we omulala. Naye nga pesi kwe yatandikiza ono tagivangako. Naye obuzibu bw'ennaku zino nti Kasuku baakukwana ne weerabira John wo. Ne weerabira nti John yabadde akusobola okugulirayo ku kakiro k'ennyama ku Sande ne mukalya olw'okuba Kasuku ajja agigula buli lunaku. Kati kyekimu ne ku basajja omusajja olufuna akakazi akapya n'afuuka ekizibu. Okitegeera atandika kuboggolera mukazi. N'omugamba mukama wange neerabira nti ono omukazi ate yamubeereddewo wali ng'embeera si nnungi kati awo wokkawoka nze we nnina obuzibu binabebbi omusajja omulala bakwana because the truth is the likes and wants of a human being vary every day. Okitegeera oyinza okuba nga omukazi wamusanga ebbeere liyimiridde kati ligenze kati ate akana ne kayitawo liti
I need to do that. But as you do that, think of this woman. Gwasanga ebbeera eyimiridde ne mweyagala n'olisuula okitegeera, so be constant. Okitegeera anti omuzaalamu abaana. Yes, ne style gw'omwagaladde waggulu ng'atunudde wansi, amabeere ge gatunula wansi, be gatunulayo leero n'enkya ne luli ne gamanyira to fall down. You know what I'm saying? So you don't expect the book to stay up. It is the truth. Get no some the laws of gravity. Get no some the laws of gravity. So all the time, about dog style, my boobs are going to be like yes, every time. The most way. Not only mukaddenyo, but the body gives way at some point. So it's giving way? It is. It is giving way. Because you don't give exercises. Do exercises being a baby. Yeah, brands naturally not going a farming amabeere. I not buy me up. Ebina neddayo waggulu ne bene ebeti nzokadayo kututu naye very beautiful lady. She's a very beautiful and humble lady. Yalinga mukwano gwange amanyi okugenda ye waabwe embwa ze zangobayo. Sawe mo simbolo gende embwa nga nnya ziri wabweru mpanvu best ziringa primo. Nebakada bavuga primo abawedde. Nagenda ngayo kunyumya ne Brian naluseke nga tugenda ne tunyumya lebeze ekintu kikyogere kabasajja batumanyira bamala otukaddiya ate batwerabira. It's bad. Okala kuba namwe oluusi temwerabirira. Waliwo omukazi olumuteekeeka ogenda okukomawo yenna alinga bisiimuula n'omugamba mukwano kikufaananya ng'ebiyenje kiki okitegeera nga yenna tomutegeera. Mwenga mwe temwefaako. Noma abasajja wena mwe temwefaako mulimba. Nkwagala nga ng'oli slender nga nina wenkwata n'ennyiga wet. N'ennyiga. Tugende. I think the show is done. The show is done. Look, I'm very sorry. No, we shall get done. Musibola abantu. Have a good day, bye. Been apologize to Kuku. You already 2 packs is anyone. How dare you? She said, "Yawulira nyama." Can you imagine? With all the effort I've put in gym, I'm now skipping like 1,000 times. You get and you be that negative on me. Come on, you can't. What a shaming! Please, to see better together. And I'm meeting it, Dako. Before we go, about your food. Okay, let me compose myself about the will. Like olaba ojukira gomanyi ferry. Ana mkama mumuze mirende. The way she was so organized, even yeah, I saw it. She knew she was going to die. Yes. Yeah, she knew she was going to die. And of course, oluse yebera wishful thinking, kukola bintu bikugumya, you know, as your last days come along. Nenze ekiramu bekiba nga si kyakugaba bintu. I don't think it's really necessary. It's not worth it. Yeah. How you're buried is up to you. I mean, it's not up to you. It's up to abasigaddem ku nsi. Yeah. Okay. Of course, me one thing like I want to be buried next to my parents. Okay. Be never stand says chijja change. I want to be buried next to my mom. Or near my mom. Okay. Or my jaja if she dies before me. Yeah, so that I think, you know, if I go to heaven we twogera mangu. Abaliwa. Bana abantu abajja ne batunda obunyama. Babeera bajja kujja kuba balamugo oli mufu. Kati amateeka ne bonoogayisa. Ekiraamo kyenjagala owulira kiri kimu. Andi bannaye kati nafudde mu kufa kwange omutabani omukulu namulekedde kino. Oli namwene kati kubyolese kwotandika nti emmotoka yange eyo Jeep nagirekedde Kasuku. Kagitundanga ebyo biwulikika. N'ebyo nebyo tubuulira temulyanga piraawo temuli omuceeri. Mu grieving time kiryoke we sympathize, but for what? Because you're not coming back. But washi mubera mukaba nga takiriza kaba. Can she control our emotions or can he control our emotions? Tekisoboka, but you know, in psychology waliwo kye bayita comforting. Okay. You comfort yourself. Yeah. Okitegeera, especially abantu abafuna ezo diseases eziri chronic, eziri terminal. Yes. Because unfortunately for them bakugamba
nti obulwadde buganye ne bakusindika mu hospice n'obeera eyo ng'olinda lunaku lwo so obeeramu ne fairy tale thinking nogamba I want flowers I want you know obeera olowooza nti maybe when you die ogenda sigala okyaliwo. It comes to everybody, you know. It's like when someone dies, mera mulowooza nti kale obaka tunaddayo katunamusangayo, you know those things era waliyo waliyo na edda twabeeranga n'abaana olumugamba nti nyoko nakama ovumya mamange yafa ticha namugamba anadda genda muzanye okitegere mwavuma tya mamange I'll never forgive you kati twakula okitegeera nange nanyiganga nga boogera ku muzeeyi wange nga yakafa era nengana ekati okalubiriza abantu n'entondo tajja kudda. Okay, they do it out of respect but me I'll be honest with you, it's something ekiraamo kyokka kyenjagala owulira nti bannange temutundanga ebijja wano we batuziika ebyo mbiwuliriza mbalekedde gundi okitegeera omuntu yenna mu bulamu nga tolina kyolese ujja se bye mungeri yonna netukuteerako n'essaala z'okusande mu church mukama akulamuza ekisabo kiri you see you people bina kufuka mu lusuku amateeka tosobola gatuwa bw'oba owulira nti oyagala tuwa amateeka genda n'olusuku lwo genda nalwo kuba kati bennaaba mpita ayitanga njagala fuka 8 years later nga nzijukira nti nanyini wano yatugaana ofukawo mutoyi abatoyi zibeerawo naye abantu mwagala ne mufuka mu musuku z'abantu wano nga but you see we all have to accept ne mutandika okutunda ebifaananyi n'omuntu mumumanyi this one I'll be honest with you by the way ab'amawulire bu website tosalamu nti nayogedde mbu ebyekiraamo ky'oli muki nja kunoonya saagala muzannyire ku bafu Kasuku yagambye mu ekiraamo ky'oli teyandikikoze si kyenjogedde omanyi baasama nja kunoonya nkugambiddewo temuntabula n'abantu because people are still grieving so you know but the thing is this we all have to accept that at some point death is going to come. True. How we don't know, when we don't know. So I just think fenna tukole kye tusobola nga tukyali balamu okukyusa obulamu bwaffe n'obw'abantu abatuli okumpi okitegeera ekyo kye tuba tukozeeko kiba kimala we prepare for the next chapter okitegeera kyegamba that is done kati bino ebisigadde for me I don't think it's really important because me I think when you're done, when you're dead okujjako kugabana ebintu nti abantu bayinza okwetta oba okubimisimanejinga biki because you've worked hard to have these things so you direct that nyumba yange yegundi njiwadde Bina Baby nyumba yange yegundi njiwadde Kasuku yegundi njiwadde Doreen, that's okay okitegeera but these other things of set off negundi ne bidding farewell bidding farewell should be ku busobozi bw'aboleseewo okujjako ng'oleseewo ssente zo waliwo abantu abatuuka n'agamba mu myaka 7 nze nange benyingira 7 njateekawo ezinziika abantu balye ennyama abantu balye ennyama because man living on this earth 70 years tokiyita ekyama kubeera kaaba ate nze sobola nze omufuusi sobola fuga emotion z'abantu buli omu olina bw'obeera wamutaakinga differently you get what I'm saying so at most you leave a party behind. People cry, they will cry, leave a party behind. Oshegera kyegamba it's a bit of your man. It's very complicated. It's not something very easy to talk about, but eventually we tell people we have to accept that this is the life, this is how things happen. For abasigadde we pick ourselves up and see how we go on. It's the honest truth without lying to you. Very true. But kati ate kadolanga for Ferry's case she comes from a rich family. I was told. So and she was even very organized. And she was organized. Ate ayina ekintu kyeyayogera kyebangambye mu wili ye yagamba nti if it is possible obusobozi nga weebuli so for her it is understandable naye gwe omunaku waliwo bano banva butambala mpigi
nva Masaka Sembabule tosobola tuwa mateeka ng'okuvuga obuvuzi okuva e Kampala okujja ewammwe mafuta ga mitwalo aga tokigezangako tokiddangamu tokirowooza nako kkiriza oba ofudde bibyo genda kyekyo omwana kati omwana bamuziise wali gundi seguku you can always joke there abantu obaja tulira kyali waffe yatugamba ewaabwe embalala twaziika Kongo ngaleeta amateeka mutogenda mu lusuku mutogendanga mu lusuku tetujja kujjira ddala mukwano tetujja kulabika bano baseka abewala mutusaasire tetujja omuntu ofubutuka eriyibanda mbwate mukolanga bemutyawomola mirembe nze nja kuvaayo basange mutetwagala mbizi kukufa gwani mugambe nera musigale eno lwako kemunaje mumwonoona ensuku zaffe njakuvaayo Kasuku kazzeemu kati atejjukirawo wetukuziikira obeera eri ku judgment day ng'oli ku line pressure zikuba Katonda ali eri agamba bwe bakugamba nti bale musembera akatebe kaako mulabe omukulu banatera okubikulira ekitabo kyo ngambagamba soke bulindeko Kasuku nina omugamba akazzeeyo mangu tekisoboka okukiriza omuntu nga nze webanga biganye mbanga tanamuteramu mujjako kagundi wano neneteramu sente mu mbaga. As a man, would you still respect me as a man? Like you mean you are dating? I don't have money. Then you invest in that wedding. Yes. Me, I don't come. Me, I don't come. Even before you move into respect, you will not kusirabika. Nze nsobola okikiriza ekyo mutabani wa Namukasa. Kati olonga nkuba kanti bami cake sigitegedde. Ate ebisajja bye bawasawasa tebiyise mami nobuuza bazadde bo bakufaako kiki nomusanga mama wamuyita amufoto yita mama we mami amuyita mama ate namuwasiza ye mami nomuga mukama wange mama uli mulamu kiki ekikuyisa ono mami okitegera kyegamba ye abantu balekerawo kanyuga ekigambo mami ne daddy mutudde awo abaana bayita daddy n'omukazi omukulu n'akuyita nti daddy abaana bakoppa kufa era nze omukazi nampita nti daddy mga siri taatawo mpita erinnya lyange kuko akwita Kasuku babe byebiki honey sweetie darling okay you can call me sweetheart darling yeah darling is okay yeah it's okay was papito walwe papito ba masavu sinze yeah so but you don't call me daddy ebyata tubyagala daddy bana benzadde I don't want people thinking I'm your parents. So kitegeza bwenteka mu sente mu mbaga oli sirabika naye ndi munaye bwe ziba zikulemye okusinga okulwawo kwolo sijja okusinga okulwawo ninda bwe nafuna sente tukole omukolo eddi kati gwola opapa olagawa ani abaana tibakula omanya abaana batunuulira ffe kati balaba nga tufumbire nabo bamanya nti munaye kati awo kyetukola what a woman should do mukola budget y'okwanjula n'ey'embaga n'ofuna sente gyoga nti banaye waliwo mukwano gwo oba muganda wo Brian omukolo gwo gwonna ngenda kuguyimiriramu ye n'ayogera ne mami nze nendio naye era naawe wemmanyira nti go waziteekamu nga nnoba obutadda Nabanga basajja banoba. Saagalira ddala sente ya mukazi. Ena basajja nga munoba. Ne mutuleka ne mu. Bane mutama. Nga mukisusiza. Munoba mugenda eri. Ne baba chinyizaayo. No. Auntie women, you know, Bina Baby. Let me tell you, Bina Baby. From the conversations I've had with men, and some of the things I've seen, ebintu ebitabula abasajja no n'abakazi si bingi. Rarely. Most people cases z'obwenzi bazigumiikiriza by the way. Ebyo musima omukazi yazaala ebweru, musima omusajja yazadde ebweru, musima omukazi ayenda biki. They are very hard and painful, but somehow they find a way of going through it. Okitegeera. Yes. Naye tewali kintu kirumanga kino. And I don't know, some women have that bad luck. Like on a day when I work so hard, nenkoma wekanga nkoye, is the day you decide to switch off.
Ochitegera, like So, I come and yeah, like I'm seated somewhere. I'm on I'm like, fire. I have ice cream. Let me buy ice cream for the kids. I buy my madam a good chocolate cake. You know, you go back home, guy. You know what you're expecting? Like she's going to come back and say hi. She gives you a big hug, like a marriage. Ochitegera. Yes. Ogenda otuuka omukazi n'agaanira mu nnyumba abaana ne bajja ne batwala ebintu ne babiteeka ku dining omukazi n'agaana n'obikwatako nti akyalaba telenovela okitegeera kati otuuseeka kwemu kitundu akazanyo katandika emwana mu ttaano n'asooka n'alaba telenovela naga nti bana kulikayo bebi kansoke malo laba akazanyo nkutuukeko naye ng'enjala ekuluma nale nga n'emmere teriiyo tannagifumba agenda giteekako buteesi. Those are the things that frustrate men. Oh, those small things. Tewali kirala. Bino ebintu ebinene people have navigated them. Okay. It's small kati okomawo enjala ekuluma otaddemu time y'olowooziza ku mukazi ono omuguliddeyo akagatta akalungi kati ye ate alaba nti Telemundo is more important than all these things. Telemundo mune muyamba nakakanya ku birowoozo. Telemundo ate yesinza okwonoona ewaka. Kuba baagala laavu ya Telemundo. Mwabere mufumbiro ng'afumbo Gyomukazi kweno. Mufumbe babiri. Asinikire muri ebinnyo bye. Ebyente ebinnyo by'embwa. Mbeera njagala ojo surprising kati ku Telemundo kwennyini talaba nti omwami olukoma wasikamu wa peke ne bamuwa ebyokulya ne batuula ne balya nga banyumya bombi nekiryoka kikugamba nkyalaba Telemundo okitegeera kati obeera oyite ate nolowooza ebiwala ebipasula abasajja bivaawa oba otudde ku lufula oluba okutuula booti ku lufula wali ne balyoka bakuwa ennyama ennyingi bweti nga bebakubuuza oteredde oli bulungi bane leero nga toli musanyufu emirimu gikusumbuye nnyo ekiwala kiri awo kyambadde byambala ebisokisi n'ebigatto nga kiri awo kiddugala ogenda ebibuuzo bye kikubuuza ogusooka ogwokubiri ogwokusatu n'okigamba bonnyuko ddawa naye embeera eyo mutungo nja kutwalako nekikyusa engoye nekijjamu ziri nekyekuba moviti nga mungi mu face kakiga kiri kiti kyambadde akateeteeyi n'ogamba eka njako dda lulala nanganjako dda lulala kati awo obuzibu bwe buvudde tewali walala kati ogendo ate byo biraba byo bitegeera mangu nekimanya nti n'okinnyonnyola awo mu kubuuza omanye byebiwala Katonda alina kye yabiwa kyekikubuulizaawo oba olina omukazi naye at the back of her mind akiteeka mu kyo olina omukazi that assumption. Now what happens is this n'alyoka akugamba after like 6 or 7 months ne kati tugenda kukola tutya mukyala wo olaba topic nejja topic endeeta gyagireetamu tagireeta kugamba nti olina omukazi omulala ekibuuzo oba nti nze sijja kukkiriza kuba na mukazi mulala akubuuza kati omukazi tugenda kukola tutya oleda akugjako kali ka guilt nti banaye omukazi mugamba ntya nti nina omukazi n'asooka akakwambula kati discussion negenda straight to how do I have you and my wife. Tewali kintu kisinga sanyusa musajja ngo ekyo n'amanya nti okimanya alina mukazi we you're comfortable with it, you're in her space, you're in your space, oli ali mu space ye. The problem is oba twebatandika oba ne tuyingira mu kibuga ki era bano bagambye those girls are real and they know they care gye bakuwa care. So I understand. Ogenda olaba ekikazi kikati abasajja kwe bava eno bakoowayo ng'alabya Telemundo akutta akati naga akanzira eri badde eri kiri badde eyakiri mukayumba kaka akatini olusi matulana kumukeeka naleeta kapiro ne mutuula mu ddiiro ayina ka 32 ke yasobola TV boddayo n'akuwa ku mazzi kati ye nga kyakola akunyumiza emboozi banaye oli otya leero tozeeyo byantamye tekiteekawo mbeera nti nekyogera kuwoli nze namulabira kigamba tofaayo ebyo bibaawo munayefe abakazi betyo mbeera gyattereera so kati ku mulimu ate biri bitya ng'eri bali ku Netflix bakola ki balaba olubaawo nga batandika ebigambo munaye mukazi amubeereddewo naye yamulekawo n'atamanya kyagwawo. So it's just simple things. So basically, sometimes yeah, but even women say for the men, it's small things that piss them about. Yeah.
You coming back home late without communicating? You come back home late without communicating. Hey! You're coming back home to whose house? I'm the one To whose house? Okay, your house. But I'm the one maintaining and taking care of the house. So you have to respect me as a woman at home. Nze nali nzimba ennyumba yange buli kalisiti ke bampanga nga nkatereka era alimbuuza nti hey, you come back late here nga mugamba kansoke nzija nga mugamba nti phase 1 yokka yali ya miliyoni 12 kale mpaayo 2 phase 1 yokka kusiba musingi kutuuka wall plate zaali miliyoni 10 gwe mpaako bo webbiri nze nkeerenga wano. If you can't shut up lelo. Hey. Gwe manyi tebayi tozimba ennyumba ne mutuuka we mugyebakiramu. Ekyo lwaki tukyazimbeza abamama? Amantu gye bali ennyumba nga yagizimba naye mulemo siiga tebagisulamu. Amadinisa ne gamulemo tteekamu. Obanga yateekamu fulemu naye ndabirwamu temuli. Osobola kunkonkonako in the morning by open for you. Tofaayo sula ebweru ennyumba yange yeebeewonze neggulire. Kuba ate ennyumba yange saagizimba nze nkonkone gwe yajja obuzi ombuuze gye nva. Omusajja tebamubuuza gy'ava aba akomyewo ewuwe naye kusaawa 10 kugulire aye nkufumbira nkwenda ku caayi oba kumazi agookye aziwana yatugamba nti bebe cool yakola yamugambako lumu agoye akawunga ekiro. No, that's not fair. But the guy is hungry. This is why you are here. Bino byamwe byakajanja. That is why for her she's still in her marriage. Era mwe mukola cha commenting aba na Yesu wena aludde ne bebe. Kuba manyazuku kana akagoya. Because you see this is the thing. Uliriza bwazuku kana akagoya. Na akalya. This guy is the breadwinner. Abadde anoonya sente. Oshitegeera. Yes, okomyewo obweza ka. Anti mubakasuku we wava business deal. Mubakasuku we wava business deal gwe kyotamanyi. Nze abantu bameka betutuula wano kuyaya. Oli nagamba kasuku buli jonkunoonya. Nakuwa deal. Oshitegeera kye ngamba. So the assumption of women thinking that omusajja buli lwalwayo abeera mu bubi abeera mu bwenzi. Oli natuka okugamba wano tewali gaasi. Nonga yasiina sente. Senga no bia gonyo ogula mu gas. N'omugamba ecupa 5 nazo zogambisa omuntu ebigambo ebyo naawe. Omugamba byaki. 5 osobola okugula mu kati ati wali buzibu. Nganzi bala buli cupa ya 15 wiki eno sijja kunywa. Mbawe gas. Yes. Obozi gatola bo ogula gas. Osobola ulakwa atesone nnyo banywa bambia saka. Mbukati okomawo alino bayina batabukirawo nga fees z'abaana zituuse. Okomawo late. Abaana listi bazimpadde tunawadde okumpa 10. N'omugamba abaana baatuula covid emyaka 2. Agenda mu second term teyisa na kuyisa. Senge badde third term nti agenda mu promoted. Naye second term eno tugireke anayigenda mu eri bayitiramu. Ekiri. Koko tuleke naawe. Bambi banne babeera bamuleka. Goberoza bwatuuka mu senior 4 senior 6. Ebitunyiza ebirala. Obusente bwemuleke waka butono na bwana batute mutwalako out. Sente tebakyazireka waka. Akameza ate kati kitutegeza te gwagula buli. Sente naku zina basajja bagaba musaala. Sente akuwa mwezi. Jakakadde kokaako mwabamanyi wakabe muneeyiya. Akadde nga kabeera katono ennaku zino walone gwe nalabye nga yako esami. Eno sheeko. Mumanyira akakadde mbalabye. Mumanyira akakadde. Miliyoji manyi nga abantu gye bakolera omwezi. Mu omusajja agikwada agirekekamu. Please let us end here. Tugende tukomewo. How dare you be that? Nonsense. Akakadde sente omwezi twagala bukadde 3.